nsonyiwa mukama wange. Bukenya Bone eyafulumidde ku lisiti nga ndi road councillor wa Kawempe. Olunaku olw'omukaaga ba road councillor abasinga twali ku graduation party eya Honorable Katabu Moses wali ku Lubiri e Mengo. Era nze nga nze road councillor saabaddeyo simanyi bilisiti gye byavudde. Olunaku olwa Sunday nali ku graduation party ya mutuuze wange Prosi Nantume muwala we baali bamutikidde. Ku Monday nali mu Kikaaya nga ndi mu kusensitizinga batuuze bange property rights. Twali mu sensitization. Records eza City Hall register zonna ziraga nali mu Kikaaya. Mbagamba ekigambo kino abantu ba Museveni temujja tutiisa na kulimbalimba abantu baffe mutugenda ebyo ebyekisiru. Museveni tokyalina kyotugamba. Siyinza kujja gy'oli, siyinza kujja eri bantu bo, sina kyembaagaza, sina kyembanoonyaamu, nja kulwana mpaka era ndi soodi ow'oku ground sijja kuzikiza. Nuupu ffenna kwetuli naye ng'amawulire gatambula. Nze mwennyini bankubira essimu ne bangamba jangu tugende, ne mbagamba ngenda wa. Ne bambulya ne bagamba jangu tugende wa Egaruga. Ne mbagamba kansooke ngende Magere. Bwe bananzikiriza Magere nja kujja naye nammwe twandibadde tusooka Magere. Ne tuva Magere ne tulaba kyekidda mu maaso. Nakawa division teri agenze Egaruga ffenna kwetuli. Byamuwulira bya papa. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers. Zenatandise ofuna amasimu ng'abantu abali concerned n'abannonda bennyini nga balaba erinnya lyange nga lyappearingira ku list eri mu kuzunga ku social media nti neera twagenze mu kusiba orientation egenda maaso Egaluga. Nze sikirowoozangako mu bulamu bwange kukkiriziganya na nkola ya Mwami Museveni byakulembera kwa n'entebe gyalimu yagyewang'amya. So nze ndi wano essaawa zino tukkiriza nti abagenze Egaluga bali mu kusomesebwa nga kye bayise okusomesa, naye nze ndi ku party headquarters era ndisagreeinga na buli kimu ekyakoleddwa. Naffe ne bakola ate lisiti eyaabwe ne basobola otuteeka ate ku lisiti ffe abatagenda, naye ffe tukuba omulanga abantu bonna abamanyi nti ba NUP bankyukakyuka tuli bumu, tetusobola kugenda wa Mwami Museveni. Mwami Museveni ne bwatwala abantu tasobola kugula abantu bonna, ne bwatwala abakulembeze tasobola kugula bwongo bw'abalonzi. Abalonzi bategeera bulungi lwaki balonda abantu ba NUP. Malira Yoweri Kaguta Museveni tumubanja abantu baffe kati ngende mugambira eri gy'abasibira nanga nsibe kiraga nti nakyemalira amanyira Abannayuganda abasasula n'omusolo. Mwami Museveni ffe tujja kukkaanya naawe ffe ng'abakulembeze ba National Unity Platform era tetukkaanya naawe n'ebyo bye muteeka mawulire bikyamu ne mwogera ku bakulembeze baffe ne mwogerera ddala ne mwagala okutankuula ekitebe kyaffe, naye ffe we tuli wano mu Kampala era tukyaweereza Bannayuganda ng'abakulembeze ba National Unity Platform